gwe Zambali Kato Lubwama yakuvumako, gwe Abe Mukibi ya Kato Lubwama yakuvumako, gwe Bajjo in fact yakubamu ne kumpi gwe Bajjo. Kato Lubwama buli omu yamuyisamu eggaali, olaba ne Katikkiro yamuyisamu eggaali. Kati oyo Kato Lubwama. Era Lord Mayor abadde ayogera wano, ayogedde ku lunaku lwe twamukyalira. Kato Lubwama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleeteramu kezalawo. Naye nga yewaffe. Ffe ba artist, I would say this is an artist thing. You wouldn't understand very easily. Okumu understanding nga kibadde kikwetagisa naawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So, tumusiibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa era muganda wange Kato Lubwama nga bwe nakyogerebwo ne kati nkyogera nti nze ogenze ndikkiriya naawe 5 nga sina mbwa. Era nkakasa bwe tuneegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli easy. Kato Lubwama the politician. Bannange ebiseera bingi nnyo Bannayuganda naddala Bafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimatalinga. Era kyali kyetaagisa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba ebintu nga Kato Lubwama. Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asaagasaaga nnyo, naye Kato Lubwama ya taking a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba teyabitukolera byonna byonna, y'ensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku we yakoma. Naye omuntu yenna yenna bw'atekinga step n'agamba njagala genda wali we bateeseza, oba agamba nange kaŋŋende mbikyankalanye, nange kaŋŋende ndyeko, oba kaŋŋende mbikyankalanye, whichever way yatekinga step n'agendayo. Olw'abantu nga Ndawula Wowotto bangi temumumanyi, yali actor, ndowooza ye artist mu Uganda yasooka okugenda mu parliament. Kato Lubwama yali wakubiri. Nze ne bannanga balala twali bibala byabwe. Era nange bwe nagenda mu parliament nga bwe nze ngamba nti nali njagala nnyo okuliyetinga Bakyagulanyi bangi. Kati olunaku lwa leero tulina ba Dr. Hildaman, tulina ba Geoffrey Rutaya, ate n'abalala bangi bajja. Naye Kato Lubwama tuyinza okuba twali tetukanya mu bintu bingi, naye simujjukirangako nga Kato Lubwama mu bukulembeze bwe yawagirako okunyigiriza abantu. Simujjukirako Kato Lubwama kukeera ku makya n'awagira Nakyemalira. Sijjukirako Kato Lubwama kuwagira kuwamba bantu baffe. Kibadde kimukwatako nnyo ng'abaana ba Buganda bawambibwa ne batemulwa ne battibwa, nga bawambibwa abo abawamba ensi yaffe, nga bayambibwako mwana tu bannaffe, bataata baffe, baganda baffe, bamaama baffe, betuwa ekitiibwa. Era nga bwe nze mbagamba baganda bange nti omuntu yenna yenna bw'aba ayagala obbawamba, omuzungu bwe yajja wano okuwamba ettaka lyaffe n'otukolonizinga okumala emyaka egyawera 7, yakozesa abo betuwa ekitiibwa. Bw'otuuka wano ani gwe bakkiririzaamu? Bw'ofuna gwe bakkiririzaamu ye n'omukusa, abalala ne b'obabonyabonya. Ekitundu kino kibonaabona kubanga baafuna abatono abo nga ekibakwatako lwe lubuto lwabwe, si mutima gwabwe. Eno y'ensonga lwaki osobola okulaba omuntu gwe muwa ekitiibwa ng'ali mu mmwe, bwe tuyita ab'ekitiibwa, naye ng'amazima amatuufu ekibaluma akimanyi, nga gy'ayise baziisa abantu nga bawambibwa buwambibwa ne battibwa, ng'akimanyi nti ne gy'aziika oba gy'aziikibwa bali mu kusenda abantu baabwe ku ttaka lyabwe, naye n'atakyogerako. Kato Lubwama teyali bw'atyo. Era singa bwe yali bw'atyo yandisaze n'adda ku sayidi enyigiriza, naye abadde ku sayidi y'abanyigirizibwa ebbanga lyonna. Bwewaawo tabadde wa NUP, era olumu nga nange nsomeramu nti ze naleeta akaana ka NUP akamugjayo mu parliament. Naye eyo ebadde emboozi yaffe y'abaluganda. Kato Lubwama has stood firm for the values of leadership. We respect you for that, my brother. Mu DP tewaaliyo byakulya by'amaanyi, naye ne Mao ne bwe yatunda ekibiina Kato Lubwama teyagenda naye. So we need to respect him for that. Finally, Kato Lubwama the artist. Awo nze Kato Lubwama tewa abadde asinga okunkwatirako ennyo, kuba otuconnectinga without a doubt.
oyo musajja Honorable Nsereko gwa jeyo ye Master Parrot. Twayimbanga ne Master Parrot oyo. Era twatambula okuva e Kamocha ne tugenda ku Bat Valley. Nga twagala ko wandisa naffe mu Diamond Production ngolo ba Kato Lubwama ne Abe Mukibi bakozeyo bandi nga tuli bayimbi ne tuuka nene bagano tuwandiika. Naye wakiri kyali waffe ye Irene Namatovu bamuwandiika era ye naye joininga Diamonds eyo no lutaya gya musanga era lutaya nkyakubanja. However, twamwenyumirizanga munnyo batu inspiring nnyo in art. Abe Mukibi, Kato Lubwama bagenda ku department ya MDD e Makerere. Zorede nali Makerere ngasoma social sciences. Ne kubanga twali tubegomba nnyo atenga ne mukulu wange Eddie Wampolose because of those people that we held so high in regard. Na crossinga nengenda ku department ya MDD. Because of them. Era tebakomawo ne badevelopinga theater mu Bugubi. Mbadde wano ngera Honorable Mpuga bw'akyogeddeko. Nenda abasajja ba Museveni bajja bagamba nti eno yembeera ya NRM esobozesa abantu okuziika. Kwegamba bakirabirira nti n'okusobola okuziika abantu baffe baba batuyambye nnyo. Yeyo level gye batulabirako olaba tubakkiriza okuziika omuntu wammwe. Njagala okubajukiza nti Kato Lubwama mu kutoba kwe, Kato Lubwama yazimba theater eyasooka kukupa theater eno wansi. Ne bagimuwambako ne bagimenya nga bwe bakola Sembule. Kato Lubwama nagenda nazimba theater endala eno waggulu nga kwali Kampala Royal Theatre era nayo bagimenya bumenya lwakola ki lwa mabanja. Ngera ebyatuka ku Sembule ekyo tekyatuuka ku basajja balaba bamuwa biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwa omusolo. Ngera bwe bawadde biliyoni ne biliyoni abatali bannayuganda baroko naye Kato Lubwama yali teyeetaaga yadde miliyoni 5 bawamba theater ye. Ebirooto ebyo byonna ne bikomaawo n'ebyaba artist abalala bonna ne bikomaawo. That is the government. Eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist. Buli minnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe. Ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga muti okunsemberera tebandaba ne Bobi Wine. Naye njagala olunaku lwa leero mwe ba artist bannange nga tusibula Kato Lubwama. Muwulira? Temunsudiya musirike busirikisi muwulirize. Ba artist olunaku lwa leero nga tusibula Kato Lubwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyanaku nnyo nti batukuumye nga batusibya akatambala mu maaso. Naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu by'otolowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe. Njagala muyige amaanyi gammwe. Njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Fabamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry eno okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bw'eba teyagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Lwaki njogera mwe nti? Nze bwe nabuuka kyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Naye twayagala kye tulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala. Gyensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics y'embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. So olunaku lwa leero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika. Ochegera? That is what politics does.
That is what politics does. Onako olumu nali wa Pademan nga mukyalidde nensanga artist ng'ava Eritrea. Mbanzize nangamba nti aze ku recordinga Uganda kwata sobola ku recordinga wabwe. Nemuga enange nze ku mixinga kayimba kange. Nagamba, have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikiriza. Kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka ibafuka ba slave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti gwe okuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Temubijjukira? So it takes the political will. Alina ontwala obudde bungi naye honorable Nsereko kankozesa eddakiika endala 3 bano ba artist ndwawo bafuna. So mwe ba artist, it takes the political will. Bwe nagenda mu parliament namanya nti nze nyina emirimu mingi, omulimu ogusooka ku representing aba artist, naye omulimu omukulu ku representing abannayuganda bonna, kuba wali abali abasawo waliwo abaki, nze ne mmanya nti eddagala lya kujjako dictator n'engenda okujjako dictator, naye ne mbateekerayo Bakyagulanyi abalala. Dr. Hildeman Sabeero gy'oyongere ojjeko wano sebo. Basebo ne bannyabo. So baganda bange bwe namanya nti ba artist beetaaga something done. Yes, mwana ondo okuba president wesaalayira naye ne balondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman. Ng'omulimu gwe gugamba ki? Njagala muve wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Policy y'enkola. Enkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse ne favoringa ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hildeman gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba bayimbi, liyamba just bawandiisi ba bitabo n'abasizi ba bifaananyi. Dr. Hildeman ne mugamba genda osinkane ba artist bonna mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo, Benja Bagolo basaba muwulirize. Tulina muganda wange oyo John Segawa. Gwe artist atayagala kumpuliriza, wuliriza John Segawa abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyi wange mzee Ashraf Semogereri. Gwe atayagala kumpuliriza, muwulirize basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi, mwina muganda wange ono Bujingo. Oyo Buju twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist, ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno monna asinga oku understandinga copyright. Ne tusaba Silver Kyagulanyi a benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria. N'akwata n'ajjamu ebiyambi aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka Hildeman lyabaga. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale. Era gavumenti yayanguwa mangu, njagala mumpulirize mwe ba artist. Gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hildeman ne mugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kitongole kya gavumenti ekiyamba okutereza mu mateeka. Paka olunaku lwaleero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate nammwe mwana bababuzaabuza mangu. So abantu Hildeman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gaayisibwa dda. Gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse. Naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hildeman lyaleeta. Njagala obbasaba mwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga ne gye mulaga mulabayo. Muli enenya mweka temujja gamba nti tetwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba. Ne mubisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijjo bayamba. Ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend.
kino kye mukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali Karamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bammanye ne artist yali Embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bammanye. Temuyina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka, lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde, kuba bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Muhoozi, bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind. Muli bagezi nnyo, njagala mu understanding. Ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala. Ndaba nnyo nga batadde nnyo ssente how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganye nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino, babalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkuba akutte emmundu ddala, ebyo bakusudiya busudiya. As a matter of fact, singa mufumitiriza mwandibadde kibalagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa, poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo, owa poliisi agenda tambula. No, ffe ba artist tuli bantu bagezi, muli bantu ba mugaso. Nga maliriza Honorable Nsereko, ononsonyiwa munnange gwe nawe oli artist, ono twayimbanga naye, ono ye Menton Prince. Ono artist munnange, nsaba muganda wange n'obwewombeefu onzikirize munnange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka okulaga bannaffe. Sebo neyanzege ba artist njagala obabuulira muli b'amaanyi nnyo. Ensonga lwaki babatwala ng'ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni, yenze pulezidenti wa Uganda owaddala. Mukitegedde? So mwe ba artist buli woobanga weenyooma lowooza ku Kyagulanyi, buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi, ate nga nange ninga mmwe. So mwekiririzeemu, temukkiriza kukozesebwa, kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi, bakakanya gwe my friend. Naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita. Dr. Hilderman bonna baagala ba artist, mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. In fact temunneefasa na kunneefasa, wabula gavumenti mugigambe. No, listen, attend very serious. Mwe ba artist musooke muyimirirenga mmwe mugambe gavumenti kino kye twagala ne kino. Muyina omukisa ogutabanga wate nga temugenda kuddamu gufuna. Ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuwa leave of parliament. Kaakati muyina opportunity, buli kye mwetaaga kibali mu ngalo 5 bwezi. Bwe musisinkana temusinkana kugabana sente za muwa musolo, temwetaaga nabbanja, temwetaaga jimuwezi, mwetaaga mitwe gyammwe, mwetaaga bannammwe, muwuliziganye mukole enjawulo. Nga mmaliriza muganda wange kubanga enjuba egwa, maama ne bato bange ne famire yonna mukkirize okusaasira kwaffe. Kato twamufiiriddwa naye ligase jagenda maaso. Ba artist mwena